abalungi bebasinga obungi ababi. Ne ku impact abatuwuliriza oluyeyo eya radio nabo gye bali. Comment tuzifuna mu bitundu ebyenjawulo ku mitimbagano mutulaba. Nange nakyusizaamu sijja beebazanga mwami mukulu bw'agamba nti kyetubeebaza. Nenze kyensaba nti kyabasomesezza kubanga ajja kutusomesa na kuttaanya. Kyabataanyiza ne kyabasomesezza. Nze nsaba kifuneyo abalungi bekifunako bu nga bana bataano. Nga ye bwali omulokozi alokoleyo mu ebyo babatuyisiza. Ekigambo ekyo nno kyogero kitadde mu brackets. Era nkitadde omulokozi sagala olina okiteeka mu ki? Kubanga bayizo gamba weefudde Yesu. Yesu ekirala ekigambo ekiri okutangaaza omuntu n'alabe okutangaaza omuntu n'alabe ekitangaala abadde mu ki? Mu kizikiza. Kwegamba ekigambo obulokozi bw'okisawo kino kiringa nkutangaaliza. Otujjirayo nkutangaaliza ekintu n'ekikulaga gw'omanya oba oli wattulu gw'omanya oba oli muzibe naye bw'oba n'amaaso ottulu kyeki eriiso erimu nga teriraba ng'eddala liraba gwe bayita wettulu erimu libaamu n'ensenke. Awo wennyini we tuli mu programu ey'abalungi basinga obungi. Mwami mukulu tuli gy'oli otunyumizeeyo tubuulireko otutaanyizeeko ku nsonga yonna gy'osobodde okututaanyizaako lwa lunaku lw'olwaleero. Kanzire njagala nnyo okutegeeza ekintu kino nti nze ndi artist nga bwe mumanyi ate artist nakyo ekigambo kizibu nnyo kyebitegeeza si kyangu nti artist kyeki. Oli artist nze omanyi kankubuulire gwe amazima oyinza okuva ku gaalubindi eno n'otuuka ku ki? Ku mazima, right? Oyinza okuva ku kitabo ku lupapula luno n'otuuka ku ki? Ku mazima. Oyinza okuva ku kitabo kino n'otuuka ku ki? Ku mazima. Abazungu balina olugero olugamba nti every road leads to Rome. Yes. Naye every road ekituufu leads to ki? The truth. Kati nyinza nze okuva wano ne kuleetera amazima g'ekintu. Nyinza okubeera nga politician nendete amazima nga nzize nga politician. Ate nyinza okujja nga omukristaayo era nja kuarrivinga ku the same thing. Ne bwe najja nga artist bwe mbaddemu amazima era nja kuarrivinga ku ki? Ku mazima. Now ekyo ky'oŋŋamba nzirayo ku kiri example nti artist era naawe olina kuba kiki? Ekikutwala ku stage okukolera abantu abalala. Kulaga example z'abantu abakola ki? Abalungi. Ebitabo byonna bw'emizannyo gyonna gye tusomye Shakespeare mu mizannyo gye eno nkozese katabo ki mwenyinza okujja character. Njagala okujjayo okwegamba omuntu omulungi yali mu mizannyo gye egimu. Naye nga kyeŋŋamba kye kino nti omuntu bw'ogenda ku stage ogenda kugamba bano abakulaba nti bannange twambala tuti tuzina tuti tuyimba bwe tuti twogera bwe tuti ye show ye stage. This is how we behave. This is our story. This is why we are who we are. The stories zonna zigendera kiki? At the end of the day nga zonna zimaliriza good has triumphed over evil. Now kiki ngamba example kati gwa artist bw'ogenda ku stage n'olaga abantu ne weefungula oyimba bubi ozina bubi byokola byonna byamajala banja shombi tewali choreography kati bano abazze okulaba oba basuubira kuddayo bateeka nga tobawadde example ngeri ki gye balina okweyisa nga bamaze okukulaba ng'okola omuzannyo. Oteekwa okuba nga obawadde examples z'abantu mu muzannyo gwo oba mu luyimba lwo. Yimba ku muntu omulungi. Kino kye bayita aba gospel music. Not necessarily ntojja kuyimba Yesu alokola Yesu alokola Yesu alokola nedda. Ekyo nakyo si kibi. Naye ate yimba ekintu ekirala nti omuwala gwe batumye okugenda okukima amazzi
mayiremu biki byasanga awo bikemo ki byalina okuyitamu noyimba oluyimba awo noga nti awo lwatuuka ne bantuma emugga nze namukasa mba ngenda bwendi nendaba omusota neŋŋuma naye nga luyimba paka n'omutuusa ku mugga n'omuzza n'adda awaka maama we n'amugamba kulikayo oluyimba ne lugwa. Soogedde ku Yesu, njogedde ku bulamu bwa bulijjo naye ng'ate kyenjogedde Yesu akiraba nti kyekyo kubanga omuwala mulabudde oluyimba lugamba nensanga n'abalenzi ne bagezaako okunzibako ensuwa yange neŋŋaana nenzikirira paka we nzasenya amazzi ate ne mbaga nti munviire ne banviira nenzirayo. Soogedde ku ddiini, soogedde ku musiraamu, soogedde ku Yesu naye nga nze nkuwadde ekizampo y'omuntu omuwala gwe batumye emugga bw'alina okweyisa mu ngeri eya ekizampo. Nze nkusiba ekitutawaanya wano abantu tebamanyi nti Abaganda tebamanyi nti ffe ekizampo ya wano. Erinnya lye ngenda okwogera saagala likuggyeko. Naye ayina kye yayogedde n'agamba nti ba artist bakozesa nnyo sympathy vote ye yakiise sympathy card. Basaasire mutusaasire ekituufu artist alina okusaasirwa. Lwaki? Kubanga artist akozesa feelings. Bw'ovuma artist akaaba ye ate nga bw'ovuma dokita takaaba kubanga artist ye akozesa feelings. Okuyimba omuntu nti omwagala ng'ate tomulaba nga nako oba ne feelings omukyalo ono kyagamba nti bajja ku stage ne batakola ng'ekyo kyogambye ne batakola kwejjayo kadateera ngenda kyogera watugamba nti waliwo omwami omuba mu America rehearsing for over what 18 hours a day yeah agamba you don't put in enough abula no expecting okujja ku stage with sympathy anti artist nange kanneeteekemu artist batuyita kiri mu lulunzi enfempewo enkuba bw'etonnya etonyera nsi omusana bwe gwaka gwakira nsi artist balina ekintu ekyo balooza nti buli kigwawo kigwa ku bo kiri mu bo muffe yes kiri muffe tulooza nti buli kigwawo kigwa kuffe bw'oba otambula olowooza buli muntu akulaba bw'ovuga emmotoka olowooza buli muntu akulaba bw'owasa omukazi olowooza buli muntu amulaba yategedde nti wawasiza ate oluusi ate naawe n'omuletera ddala omubalage birthday yo bw'otuuka n'owulira nti amooti ati 25 simanyi alowooza nti ffenna tutegeera nti amazeemu emyaka 25 ate kati yalowooza ensi yonna ekimanyi twabeeranga eyo ku rediyo woggana n'oyaniriza n'ab'e Masaka b'ab'e Masaka abatuwuliriza mbatumiddeko ab'Ejjinja nammwe mbatumiddeko ab'e Buddu naye nga ne rediyo tetuukayo etuukayo Dream TV etuuka e Buddu Impact etuuka e Buddu Masaka mu town Masaka mu Nyendo Vila Maria naye bannange mwali mukutumira abeegundi program si ya otumira abeegundi abenamutamba tumidde abeebuddu kale nze ntumidde Museveni Museveni ki Kaguta nkutumiddeko sewo President Kaguta Museveni mutumira abantu abakulu osinze mutumira abantu abakulu tumira Putin tumira Trump naye oli awo otumira beebuddu ntumidde Kamara ebintu ng'ebyo bw'oba nange tumira bintu byawa tumidde Kamara tumidde Michelle Obama ne mukusaba tosaba ebyo mbu ate Katonda lokola yamba abanaku no ogamba nti Katonda yamba abagagga naawe ogenda gagga wala kati naye bwe ate yamba abanaku ate abali emulago tamanyi kati abagagga tamanyi amanyi lwaki ate bagamba kwezaamu maanyi nze nina okwezaamu amaanyi nsabira omunaku nange mennyike nti naawe osobola osabira omugagga owuliranga yes ndina bagagga nsabira Amerika nsabira Karamojja nsabira Isirayiri
nsabira Isirayiri nsabira eno simanyiwa Mbunyoro sabira bintu binene munyenyezi naye mwami mukulu ku kintu ky'aba artist balina problem okutumanga ekirala nga mutulowooza nti muzze kusenyi ne mutuwa kirala. Baartist batandise okusajjula music. Si oli abagira olisa abasajjuzi muveeko kati bano bayisajjula bokka balina abadyankoni ababasajjula papa yali eri musajjuzi agira ati papa tugenda kati ate bano badyankoni batandika okusajjula ebirala n'owulira nga bagamba eno gospel music eno ragadi simanyi reggae music eno R&B guno wabalokole kati tugenda okufunayo ennyumba za R&B n'ennyumba ez'abalokole n'ennyumba za blues tunakomawa kati tuli mu gospel music reggae rumba naye beerabidde nti ebyo byonna biyingidde mu nnyumba yaki ya music tulina bisa mu order rumba order owulidde simanyi ani omulala gospel music order tulina batteries ngaffe Katonda bataddeko ekyo bano abaana balagirira ennyonyi nga zigenda kugwa babeera bwe bati kyekyo kati bw'obadde okola ataddeko enkofiira anti ennyonyi erina okutereera ddala era oli agira bwati gwe mulimu gwaffe gwe mulimu gwaffe Abaganda oda alo oda tereera obadde ki tereera mayanja nakyotera okubuuza nti ogundi obadde ki what is your story tereera oyagala kiki togasaagasagana emikono giterewa tereera owulidde omusajjuzi mumumanyi tumumanyi naye bwabagwamu nga mumukola abadyankoni ne tutandika okusajjula buno nakali ne nawe vaawo gospel music reggae music aba music Huma Sekera yakinjigiriza namusanga mu New nagamba there is no reggae nali mwepankirako nvudde Uganda n'amaalo gange ng'obumanyi banna Uganda amaalo tegatuggwako musajja ali mu New York bakola muzannyo eri muki Rockefeller simanyi kiki center ogo Sarafina nga bakagwanjula bali yayo ne bunge ningema nga yagala kujja kuno atwale akola omuzannyo ku bakadogo naye nga ennaku ezo aba South Africa naffe nga tetukkirizibwa kugenda mu South Africa ne South Africa nga tebabakkiriza kujja mu mirembe gya apartheid naye kakati nga Masekera ayagala mubbire passport y'abanna Uganda njimuwe bajje muno bawandiika omuzannyo ku bakadogo naye nenzija nange nengezaako okugibba naye nendema passport nembivaamu bambi kati baafa naye yagamba music is music kati gwali omugamba nti oyimba music ki nze nali mbabuuza nti music ali mu Sarafina music ki kyenanga nti gundi obadde ki music aba music fe tetulina nti ebyo byoyogera ebibibyo nali anti njagala okumugamba nti waffe tulina gospel music tulina tulina folklore ebyo byonna munnyonnyola oli gali yamalako dda tulina nankasa bakisimba muwogola byonna koye nti music aba music you hear music it's music no color music ati nenga nti ekyo nenkiyiga namwe mukiyiga batis music aba music era kyova olaba tebawangaala abo bonna abakuba ebyo mbu gospel music akubira mu ddakiika ezi ng'afuluma takuba music akuba gospel music ekyo kintu kirala nnyo okuba gospel music n'okuba music byanjawulo owulidde kakati ffe tukuba kiki gospel music Congolese music kadongo kamu owulira bintu bya kibibbi byonna ebyo naye tubikkiriza bijje fe ababimanyi tubigambe
gwe eyo ngoma gy'okuba bakisimba my dear mpuunyi eno tugiyita futupedu eri tujja kiyita kirala obo eri tujja kiyita kiri kakati ebyo byonna okubigatta tukola music so si gospel oba R&B oba gyebiri byensi yonna ebimanyi babikola dda simanyi tulina music gwe tutazinyeeko wano sukusu kulumba sukusu Apollo 11 bampu solo music olidde ikavasha kwasa wa kanda bongman na batusibako kwasa wano kanda bongman tetuba musa mu order ntitodda wano yali atuli bubi paka twamugoba ne Museveni namuwente 10 azitwale Zaire alunde oyo twamuona tegedde abakongo bali batusibyeko akanyaga wano ngati shala mwana teyantula ku mutwe shala mwana alesa amazina simanyi bagayita muvash it's something like that in the music way simanyi muvash olidde zantudde ku mutwe ali bwerere shala mwana mukazi shala mwana yava Kongo batusibako wano nnyo ene tubasa muoda gashala mwana todda wano owe mulabu wemizi wefungula shala mwana yaleta okuwefungula wano yenga tatya nga yeyambulira ddala bwati mute mwaliwo oba mwali mu kyalo nga gwava Masaka munnizo kubanga tumayite mutubeera mu kibuga ate de kitutawanyiza nga abantu abatabeera mu kibuga wano ne bajja obuzi naddala mwabe Masaka eyo kibuga Bugerere kwegamba ne mujja wano namwe mujja n'ebyammwe naye naffe tulina obbasa ate mu order mulese enseenene mulese kino nazaalibwa Ntebe grade B nenkulira Seguku nensomera Kennedy Preparatory that's kindergarten nengenda Lubowa Buloba so simanyi ddala lwaki onteeka nnyo Bugerere ngambye Masaka Masaka gyenziikibwa yes era gye wazaalibwa Masaka waffe Seegana ate bakuziika gy'otazaalibwa naye bw'oteekayo n'oyagala okunzisa wansi olw'e Masaka tekijja kusoboka sikutadde wansi edda wano mu Buganda nze nakugamba abantu ab'e Masaka Bugerere Kibuga Kayunga abo Kidera yewa simanyi yo nze simanyi Kidera naye nga bwe tusoma mu ssomero abaana batusinga okugere edda lyeddi 1960 kati lwaki oyogerera mu 2004 otubuulira ebyaliwo 1960 anti otegeera obuvo obwo bw'owe Masaka lwaki tukugerega obuvo bwange ndi wa Mwanyi otegeera obw'okugerega buno Mwanyi tooke anti era byebyo kakati ffe abaakulira muno tetubuulira birala anti tetuliimu si Mwanyi ntooki tetulina bintu birala nnyo gwe Namutamba nze siri we Namutamba Namutamba twali tufugayo bufuzi Katonda w'ofiira wano essaawa zino tukuziika nze ndi wakwokya according to my will bakunjokya abalabya Dream TV labayo mbadde nkumalirayo batisi nedda n'ekirala yes nkugamba mu ssomero bwe twasomanga nga tujerega abaana ab'Ekidera Kayunga Kibuga Masaka simanyi lwaki abavaawa wani imwe abavaawa abajereganga ife abakuno wano aba wano kunowa ku Buganda kwennyini Abaganda kaswa Abaganda the examples of Uganda njogedde njagala bategeeza the examples njagala okutegeeza of Uganda bajja bakurashinga yes ate example gikurashinga ate efanga mujulizi Yesu bwe yafa gw'omusinga abagoberezi kati example yafa alina abagoberezi bameka ani abalina kubana abayaaya abasajjusi abagoberezi abayenkana aba Yesu Museveni Trump Putin Guy yafadde myaka 12 olwaleero tulina abagoberezi be okitegedde good example gwe kurashinga good example olabe gikurashinga olabe abagobereza abajo jiva ojiddira
Good example yagenda nefiirawa ne Tunisia yali eyi neyeyokya omuliro Buwarabu yonna yakyuka yonna. Good example eyi. Martin Luther good example eyi. Nanunula abasirevu. Good example eyi mu South Africa. Mandela eyi. Appetite quick. Eyi. So, crush an example. You won't only be crushed, you will gnash your teeth. Tetusobola kusukka waawo. Yes. Mu programu yaffe y'abalungi bebasinga obungi mu nsi. Don't crush an example. Otherwise you will gnash your teeth. Gwe oyinza okurashinga omwana w'omulungi awakanga abaana bo bonna gwe bakoppa. Gwe balabirako. Nti oba Jane akoze ekyo. Naffe kye tulina okukola. Ng'ate naawe Jane omulaba ng'akyakola kirungi. Oyinza omukurashinga. Given. Hey. Nkyali ku kyaba artist. Hey. Nti mukosa emotions. Feelings. Yeah. Artist omulungi yandibadde nga ne lwakubadde mukosa feelings naye yandibadde akola biki okubanga artist omulungi. Okubanga ali example. Yeewaayo mu bantu. Abantu b'okolera oteekwa okubanga obassaamu ekitiibwa. Number 1. Ng'oba elevatinze nnyo. Kankubulire. Bw'oba mu audience ng'abantu batudde mu audience babalaba. Gwe tomala galowooza nti aba bonna benkana abantu abo. Gwe ky'olina okukola mu mutwe gwo oteekamu omuntu n'ogamba nti mu batudde omwo muyinza okuba mu bishop oba kadinaali. N'okisawa mu mutwe gwo. Owulidde? Bw'omala okissaamu n'ojjamu kino ekigamba nti abo abazze okulaba basiru ba wansi kubanga bw'obalaba nti ba wansi naawe ogenda okukola ebya wansi eby'obusiru. Naye mu mutwe gwo bw'oteekamu. Bwekikwambala nti nnina audience ya wansi. Owedde. Oproducing ekyo. Kuba bw'oba olaba. Ate gwobeera wansi n'okusinga audience. Backstage bwekikwambala nti nnina Katikkiro atudde, nnina Vice President atudde, nnina Bishop. Yes. Kakati singa Museveni ajja wano engeri gye tutuula ekyuka. Tekyuka. Ate gwe nga bwe kumanyi ogwa na bugyawo n'ofukamira. Ate Kabaka bw'ajja. Nanti ate nzo. Anti kati okitegedde. Nanti culture yange tenzikiriza kufukamirira Kabaka. Kiki ogambye ki? Nze. Kali kyaki? Abaganda nze Nantongo. Abeddira enkima. Okay. Naye bwe mbanga siddira nkima wansi. Kakati oba mutuufu. Naye nga kyonnyonnyodde mu ba artist. Audience yo bw'ogiraba ng'eri wansi. Naawe okola bya wansi. So, always artist yandibadde. Ekisudde ba artist abo bonna bakayimbira bani biki ebyo bakatolu bwama bonna. Sibaleka. N'ekigenda okusula buno obwana bonna obukola kakati. Obwo simanyi bwani bwe muyita ebinnyanya biskini fikini eriyeni. Byebyo bonna obwo bugenda kugwa. Bonna tugenda busa wano bwetu. Order. Bulina okuba mu order. Buyimba ebintu ebisiriwaza abantu. Tunaakomawa okusiriwazibwa. Ate bannaffe bennyini abo abaana abato abayimbi abalala Banyarwanda babbi abalala bafu befudde bonna mbo bayimbi kibeva bayita ebinnya bye tutategeera. Lwaki tebayita amannya amatuufu? Salamu Musumba kye yagamba ko bakozesa olulimi Oluganda. Beetuma ebinnya tetumanyi na gye bava. Oliranga oli eyise wuzuzu. Wuzuzu unaze bonna bamwerekeddeko. Bani balyandya bandando. Bebani abo. Bane abantu bali wano batubuzaabuza tuli wano tutunula tuseka busesi. Twegumaza. Nze kye kyandese kakati nenga nti abaana bano bagenda okwonooneka nga tulaba. Nenga nti kambalumbe. Era nabalumbi era ngati ngenda balumbeera. Nzija yonna gye bali. Ngenda balumba. Lwaki? Tutereere bannange. Ensi yaffe ffe tulina ogitereeza. Artist ffe tulina okuba example, leading example. Si Museveni, si parliament. Artist ebifaananyi ebisiigwa, amayumba agazimbwa. Architect, enguudo, bonna ba-artist abo. Owulidde? Designs ez'emmotoka ba-artist. Ez'engoye ba-artist. Owulidde? Abagenyi abo bajja okukyala ba-artist batimba. Ebimuli ba-artist. Makeup, biki byonna artist.
Therefore, we have to claim back that responsibility, not by persuasion, but by force. It is not time to say a force. Yeah, it's not persuasion. Number of artists. Yes, Chembu. Perhaps even in the government. Persuasion. We are not supposed to be persuaded to play our role. We must play our role. I don't need persuasion for me to play my role. You don't have to persuade me to love you if I love you. You don't persuading. Huh? So, tukoye persuasion gundi tendency eyo ate bannange ate bano ate abaana be baffe eno nga batuwonoonekako ate nga bonoona n'abalala kale bono bonooneke bokka naye ate bonoona n'abalala. Kati obwana ogenda mu kindergarten buyimba nyimba z'abo abasajja embi. Of course. Kati bwe bunaakula bugenda kuyimba nyimba ki? Ffe twakula tuyimba z'aba bamisa Kisemakula. Owulidde? Kati nno bamisa Kisemakula twali tutandise okwonooneka ng'abayimbi batandise okwonooneka. Leero emabega olaba abasajja abayimbiranga ddala emabega g'omanyine Temutewa Omukasa omumanyi? Omumanyi? Muyindo omumanyi? Muyindo omumanyi? Bayimba dda. Owulidde? Basegamwenge badda n'ebigambo bye bayimbanga nakati leero oteekako oluyimba lwa Kafeero. N'ogamba nti lwajjo. Oyo bad. Okitegeera? Oyo bad. So kakati bano abaana tubaleke boonooneke okujjako nga ffe basirwa ate. Ate kyemutali? Kyetutali. Kati abo bamukibi simanyi ono Christopher Mukibi abantu abo abakulu abo tutakyalaba ba-artist babe ba gospel babe baki. Be balina obuvunaanyizibwa ffe tulina obuvunaanyizibwa okugamba abaana bano ekyokkola. Naye mutawaana gwaffe naffe twalemererwa ne tuga nti owaye katubiveemu ensi ekoze eki? Ensi ekyuse. Etabuse mulembe gwabwe nabo ne batugamba nti nammwe mutuviire guno omulembe gwaffe ne tubeerawo ng'abasiru yeerisa abasajjuzi ng'aga nti salute. Abalabi ba Dream TV tubaagala nnyo ate tuba basiimu. Lwaki tulaba comments ezijja mu viewership bwe tukebera comments ezibaayo mutugoberera muyiga katulabe katufube oba katusabe nti abalungi basanyeewo ebikolwa eby'effujjo oba bajjewo ababi. Abalungi beebaze Mukama okubaleetera ababi kubanga Mukama bw'akuleetera omubi kyabagamba kiri ekintu eki mukoleko omuzze gyendi. Mukama bw'akuzaalisa omwana omulema ng'olina omwana w'omulema finished kyakuwadde mufuule ki mu bulema bwobwo mufuule. Katonda bw'akuteeka mu famire enjavu n'ozaalibwa mu famire enjavu akutaddemu gwe famire eyo gifuule engagga so takutaddemu ate gw'okaabe. Maama yali mwavu ne jjajja yali mwavu n'olwekyo ffenna tuli baavu era ffenna tugenda kufa nga tuli baavu. Obwavu waffe temulaba senga kikulema. Obwavu obuyitawa. Mweraba mbeere bulungi.